Uganda tuyine ennaku mukulikeyo mukuziikolanya naye Rasta Bebe Cool kye kyakutuukako. What went wrong Bebe Cool? Muno ali Geneva, ali ku international conference, ali mu kwogera nsonga za ddembe ly'abuntu, ng'oli mu kati ne Kayz omugeya. Ate Bebe Cool lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine takyali level y'okutambula nti mukyali bayi. Bobi Wine takyali muyimbi. Boyina okwesibako bamanyi. Bebe Cool sigana kola video mpanvu nkubuulirira lekera okwerabisa, lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine fe ba political analyst fe balina omwesibako. Abatunulira ebyobufuzi kandabe ya wamagezi. Wesibye ku Bobi Wine oyagala omutambulirako gotola bawenjawulo nti goli mu kati ne Kayz ogeya. Yali na ba senator, ali ne ba governor. Tachalooza bushobwe mukono alooleza international community olyawo omugeya kano singa babadde ne Kanani Mugume ne wabadde ne Kayz mukati ngogeya Bobi Wine nenga gogeya ali Geneva atunulide ba president bensi yonna era ochalooza mukyali size yemu nze stronsobera kati wakuba ekimba TikTok simanje kyabulira wayimba gyenvudde nga tasanyusa ne gyenvudde n'abula bebe ebintu ebimu bivangako tukuze tukaddiye nze kinga sira yakusala ko mviri zino paka Bebe Cool ngozemu amagezi zenako okubuulira nga Bebe Cool nkubuuliridde naye oganya okuyiga nga nkuyiriddewo omubiri Rasta kulaba nga teweerabisa olwo omusajja gwoliko tokyali levoyo kkiriza vanga wino munze muzaala kinga kitawo omuzaala tomumanyi Bebe Cool wazaala ddi Bobi Wine ebo ozaala omwana n'akula alina kusula wuwo ekale webale kumuzaala webale kumuliisa munze muzaala mu music wamuyamba ki wamugulira gita wamusasula luyimba mu studio mbadde ngamba wabbanga yo bakozi we go wabbanga bakozi ba Bobi Wine kale webale kumukuza okyalya wa bidandisa lya kuzaala tata we yakukuza osula wa bidandisa baba wezimbire ennyumba n'okola mbadde nga lyandi badde salyo nti wakola n'ozaala omwana avaamu omuntu ewalufula luyimba Bebe tuveeko naawe va ku musajja none weesonyiwa omwana nzeze kayina right ebuzimu ogerako byenjagala Rasta va ku mwana munze muzaala omuzaalawa lwaki toweezaala n'obanga ye kati gwe owulira bubi nti gwe muzaala nti gwe olufudde luyimba mugwe wamuzaala n'omukolera ki va ku musajja gwe Bebe Cool bidandisa oli mukati ne Kayz zamaze kale yandibadde Kanani Mugume kale yandibaddeko program yandibaddeko no wa Citizen ne Kenya wabadde ku ne Kayz ogeya muntu ali ku Al Jazeera CNN zigundi zilizoliko okiriza omanyi fe obera mu kisengeno wesibira no gambe ekisajja kyampitako sikya level yakyo